ebyo mambuka eri okuli ekitundu ekya lira okuli dokoro okuli ebitundu ebyo mambuka olw'okufiirwa ate mu na parliament omukukutivu omu ku babadde bamazeeko ebbanga eddene ng'agenda mu maaso okuweza mu parliament y'eggwanga. Omwami Golaba ali abadde agenze maaso n'okukulemberamu abaayaniriza omubiri gwa mukadde waffe Honorable Cecilia Ogwal, era mu nteekateeka eyo embeera yabaddewo olunaku olwa Sunday era nga yakulembeddwamu speaker wa parliament n'omwami ate era n'abalala ab'enjawulo abadde baniriza omubiri gwa mukadde waffe Cecilia Ogwal okwatuuzibwa ku parliament olunaku lw'eggulo, era ne gutwalibwa mu ddwaliro e Mulago gye gwajjiddwa ate ne gutwalibwa butereevu maka ge e Bugoloobi. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 22 gugenda kuggyibwa e Bugoloobi gutwalibwe mu parliament, era wagenda kubaayo special sitting saawa zigenda kubeera 6 ez'emisana ate era gusuleyo mu nteekateeka ey'okwongera okuguwa ekitiibwa. Olunaku olwakubiri z'ennaku z'omwezi 23 bagenda kubaayo n'okusaba okw'enjawulo wali mu All Saints Cathedral All Saints Cathedral Nakasero, ate bwe banaabamaliriza batwalibwe butereevu eri Dokolo District. Era ng'ennaku z'omwezi 24 lwe lunaku olwokusatu mu Dokolo District Headquarters wagenda kubaayo olutuula olw'enjawulo, era abakulu abo nabo bagende maaso n'omukubako eriiso evvannyuma ate wabeewo n'okutuula okw'enjawulo era bayise n'ekiteeso eky'enjawulo ku mukadde waffe Honorable Cecilia Ogwal. Bwe banamaliriza agenda kutwalibwa erira site, era ne site nayo etuule era bogende maaso n'okumugwako eriiso evvannyuma ate batekewo n'enteekateeka ey'okumusabira mu ngeri enjawulo ate oluvannyuma wajja okuba nga aggyibwa ennaku z'omwezi 25 atwalibwe mu St Augustine Cathedral wali Baogole, era oyo bwe banaaba nga amaliriza okusabirwa ku makya ate kawungeezi bagenda mutwala mu St Paul Church Ekole District, era nayo wabeeyo okusaba okw'enjawulo. Bwe banamalirizaawo bagenda mutwala era mu makage Kole era mu district Kole, era bwe banaabamaliriza awo ennaku z'omwezi 26 wajja kubaawo church service ewakaawo ekyalo bakiyita Alito. Wanaabaawo n'omukisa abantu ab'enjawulo okujja okulaba ku mubiri gwe ate oluvannyuma wajja kubaawo enteekateeka ennaku z'omwezi 27 lwe lunaku olw'omukaaga lwagenda okuba nga azikwa, era enteekateeka ejja kuba nga etandika ssaawa zijja kubeera 3 ez'okumakya. Mu bufunze enteekateeka nga bw'eri ey'okusiibula mukadde waffe Honorable Cecilia Ogwal, parliament y'eggwanga bakoze enteekateeka ez'enjawulo era bagambye nti wadde ekibiina kya FDC kirina enteekateeka gye kyafulumiza naye balina kutambulira wamu, era nga bagamba parliament yeyina okukulemberamu enteekateeka ez'okuziika Honorable Cecilia Ogwal abadde omubaka wa parliament ow'Edokolo Woman MP Dokolo District atakoze ennyo okubeera nti y'omu ku bakabaka wa parliament abadde bakyasinze okulwamu ng'ate bankizo mu nteekateeka ez'enjawulo. Bangi bamuyigiddeko ensonga nnyingi naye Omukama yamuyise, era kitalo nnyo twongera okusaasira parliament ate wamu n'ab'ennyumba ye. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Olunaku lwa bbalaza tutera nnyo okutambulira mu kkowe erya business n'ebintu ebitambudde, naye twagala nnyo kuba ate ku nsonga ya nnaamu kugibeera wala ne G77 kubanga ensonga z'ebyobusuubuzi bangi badde bazoogerako nti